ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, mbabuuzaako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwasiibye mutya, mwasuze mutya, bigenda bitya, obulamu bugamba ki? Naffe gye tuli. Basule Mukama bakuumye bulungi, afunyemu obuzibuzibu. Tubasabira kubeera nga ate Katonda ebintu abitereeza. Ddala abafiiriddwa tusaba Mukama abeere nga abagumya, yatuwa ate era yatwala. Gwenga omulimu gwaweddewo, saa Mukama yakuwagula era ajja kuwa omulala. So kuba ebituuba mu nsi eno biba bingi naye Mukama yasinga otutaasa okulaba nga ate buli kimu tukiwangula. Then gwafunye ebirungi, olunaku lukutambulidde bulungi, buli kimu kitambudde bulungi, bigenze bulungi, ofunye promotion, wawasizza ggulo, buli kimu kitambula ng'ewakibala. Katonda yabikuwadde. Fukamira, mwebaze. Manyi omuntu oba omuwana yeebaza ofuna n'amaanyi agamwongera. Kibi nnyo okubeera ng'omuntu waba akusaba omuwa ng'abula, tomanyi gy'abulira. Ogenda okuddamu omulaba ng'azzeemu kusaba era nga buli w'omulaba ng'omanya nti kati oyo ayina kyakola kikyayagala. Kati gwe kiba ng'omuntu nga kikunyiiza ate olwo Katonda olowooza ye tekimunyiiza, olowooza ye tekimuyisa bubi. So aba ayina kyakuwadde, fukamira omusabe, ajja kubeera nga ate akwongera, ajja wulira bulungi. Yala kutandika ne waliwo kye nalabye abalokola abamu basaba nga we bagasseeko ebintu ebimu ng'okukuma kando. Oli ye ng'akkiriza nti wemba sikumye kando 2 wensaba Katonda tawulira. Ekyo kikyamu. Katonda taliiko nkwaso. Osobola ofukamira n'osaba Katonda anywhere. Oli n'abeerawo ye ng'alowooza waba tagenze wantu weewati, Katonda tawulira. Katonda awulira wonna w'oli. Kale gwe ng'omuntu naddala njogera nawe omulokole, gwe atali mulokole simanyi kyokola ku vidiyo eno, nvaako message siiyo. Olina okubeera ne kankiyite ekyoto kituufu, olina okubeera n'ekyoto. N'ekyoto ky'abalokole tekibeerako bintu ntumbu kakati ate kino ate kano kabaani ate kano kaki. Ekyoto basically kabanga kafooko probably kewateeka mu nnyumba nti wano we tusabira. Oba ntegeerekeka. So osobola okuba na ekyoto mu ruumu yeeyemu nga gwe woofukamira Katonda wo mu kifo kiri oli kye yayimbako nga gwe awo kisobokera ddala. Naye mu kifo kyekyo togattako bintu ntumbu ate kati olina okukuma akabaani, olina okukuma kando ate kakati omusaba nga amasannyalaze gagenze tawulira, olina So ekyo nkyogedde kubanga wali we nandikikomeza wali oli yandiŋŋambye nti olina okuba n'akafooko. Yes, nange nkalina, buli omu akalina akafooke, kasobola okubeera anywhere. Okitegeera? Naye tekitegeeza nti ate w'obeera nga tolina access ku kifo ekyo w'osaba Katonda tawulira. Awulira. Naye waliwo ekifo ekyo ky'ogendamu nga kikyo okiwuliramu emirembe mingi, owulira nga w'obeerawo Katonda waali, owulira nga okonekitinga mangu naye.
ekyo buli mulokole ali serious akafa akalina buli naye nze kyembadde njogerako kyakubeera nga mugaseeko abamu ebirala abasinga ndaba bakozesa nnyo kando tuwaba agenda kusaba n'azikuma kati ye nga abiriivinga nti waba tazikumye Katonda tawulira abamu balina n'okukkiriza nti kasimooko ako kando keefulumya ndowooza ke katwala message ewa Katonda ekyo kikyamu bana mukikomye kale leero nzize kwogera ku message eyapeerezeddwa ngenda kubeera nga ngisoma tubeere nga ate tukola ki tugyogerako nabagamba sinza asinga otegeera naye oba oli awo njogera Katonda byansobozesa okuba nga njogera sobola okukola ensobi here and there kyolaba mbagamba nnyo nti we can always discuss gwe nnyinza okuba nze ondabira wano naye nange nkulabira mu comments awo ne tudiscuss nga here and there as long as we discuss nze respectfully nga sinema kugenda mu message njala kubajjukiza nti twagala Bible bina tutaga Bible bina 400 Bibles 400 Bibles tugenda kuba tuziwa abantu era bina betugenda okubeera nga tutuukirira oba reaching out to nga 23 December omwaka guno tugenda oba tuddayo Namisindwa district Magale town council yetugenda okuba nga tugenda Bible tuzeetaaga bina of course n'ebintu ebirala bye tutwala buli mwaka abadde batugoberera buli mwaka tukola charity ey'okuliisa abantu naye kuno twagala kugattako ne Bible bina tubeere nga tuwadde omuntu ekyokulya ekyomubiri ate era nga tumuwadde oba tumulekedde n'ekigambo kya Katonda kyasobola okubeera nga asoma n'aweebwa omukisa. Twagala at least Bible tuba tufunye Bible ezo by November tubeere nga tuzirina kulaba nga tetublessinga abantu abo. Gosobola okubeera nga ne mu nnyumba olinamu Bible 5, 8, mmeka, waliwo atagirina naye ng'agyetaaga. So abantu abo betwagala okubeera nga tetukola ki tutuukirira. 23rd December 2026 betugenda oba betusuubira okulaba nga tumaliriza project eyo tube nga tugikolako. Kale njagala tuwogere ku message eno yampeerezeddwa yala tugyogereko, osobola okugyongerako naawe wemba nina byendeseeyo ne tubeera nga tetuyamba omuntu ono. Kangisome. Yagambye, praise God, man of God. I hope you and the team are doing well. My name is Deborah and I'm texting you from Nairobi. I just wanted to start by thanking you so much for the amazing work you are doing on Unique Media. Yatanze na kutwebaza manyage Deborah era ali Nairobi. Yayimpise man of God. Well, the man of God naye watonsitudde nnyo. Yagambye, I've been a faithful follower of your channel, Samike, for over a year now, and I watch all the videos you post on Unique Media. Webale. But I must tell you, I especially enjoy your solo videos that you sometimes do. Those specific messages always deeply revive my spirit. Oh,
Okay. May God bless you for standing for the truth. The reason I'm texting you today is because I'm going through a serious trial, and I genuinely believe that if you make a video about this, it will help me and so many other born-again youths who watch you. Ever since I dedicated my life fully to Christ, things have become so difficult at my workplace and even among my old childhood friends. It feels like I'm totally isolated. Agamba, at work, everyone compromises. They cook up figures, tell lies to clients, and engage in worldly gossip. When I refuse to join them, they start mocking me, calling me pastor or too fanatic. Even my close friends have started leaving me out of their gatherings because they say I'm too boring. Now, man of God, sometimes the loneliness is heavy and the pressure to compromise just a little bit to fit in is so intense. How do we maintain absolute holiness in a world that mocks our devotion to Christ? How do we handle the isolation that comes with the narrow path? Please, Sammy K, I really think we need your guidance on this. If you can make a video addressing this, it will deliver many of us who are suffering in silence. Okay, Kakanzile Mako. If you can make a video addressing this, it will deliver many of us who are suffering in silence. Thank you, and more anointing upon Unique Media. Wow. Kati aboli abatategeera luzungu bulungi, omukyalo no bamuyita Deborah ali Nairobi, agamba okuva abadde atugoberera naye okuva we yakyuka ku givinga life ye eri Katonda, embeera engeri gyayisibwamu especially ku mirimu, especially mikwano gy'engeri gimuyisaamu si nnungi. Bamuboola bakitwala nti ennaku zino ali abowa abamu buli kyayogerako, tukole kino n'agaana, tugende eno n'agaana, bamuyita n'omusumba mu ngeri ey'okujereegerera. So n'agamba alina kyabuuza mu kyenjala otandikirako. How do we handle the isolation that comes with narrow path? Saawo nina kenjagala okutandikirako. Agambye, how do we maintain absolute holiness in a world that mocks our devotion to Christ? Now, Deborah, ekisooka tewaliiwo ngeri. Ekyo kyanjala osooka okugamba nti tewaliiwo ngeri yonna gye tuyinza kubeera nga tumaintainingamu absolute holiness. Because absolute holiness kitegeeza nti gwe okolera ddala ebyo Katonda byatugamba okukola. Absolute holiness kitegeeza toli muntu oba tokyali muntu. Simaba muntegeera wenkyogerawo ntyo. Kitegeeza nti igwe oli malayika,
toyonoona, togwa, ekyo tewaliwo ngeri yonna. As long as tukyali mubiri guno tuba tuli mu lutalo. So Deborah naawe ali eyandaba ng'obadde okyebuuza, ekyo tewali ngeri yonna gy'oyinza kubeera nga oli absolutely holy. Tosobola kubeera absolutely holy. Kubanga nga tusize tubyogera wano ku Unique Media emirundi egisinga gyonna, oyonoona mu ngeri nnyingi. Oyonoona ng'omanyi, oyonoona nga tomanyi. Kati goyinza okubeera ng'olaba toyonoonye. Naye ate oyinza obeera wayonoonye nga tomanyi. Gwe ng'osiza kumanyako olaba toyonoonye naye ng'ebyaddala olina bye watunuddeko. Probably n'otabitwala nga nsonga naye ng'ewa Katonda nsonga olina okwenenya. Kyolaba ngamba nnyo abantu wano nti olina okwenenya every day. Every day olina okuba nga weenenya. Ate oba weenenya teweenenya ebyo byokka by'omanyi nedda. Kyola n'endagaano tuba tomenya ndagaano ze wakola ng'omanyi zokka. Waliwo endagaano ze tutambuliramu nga baazitukolera nga tetumanyi. So oba osaba olina kumenya, kusiguukulula, kusazaamu endagaano z'omanyi ne z'otamanyi. Tukola endagaano mpitirivu. Olumu tuzikolera mu birooto n'okiroota bulosi. Nabagamba luli naloota omwana, omwana yaŋŋamba nti yaloota ng'alina by'asayininga. Era yaloota asayiniize. N'azuukuka ne yeebuuza by'asayiniize nga tabitegeera. Kirooto. Kati tamanyi bye yasayininga naye akakasa yasayininga. Naye ate mujjukire ensi eno eddukanyizibwa nsi eri ey'omwoyo gye tulwanira entalo. Era eri gy'olina osinga okulwanira okusinga wano. So ekyo njagadde ekimaking very clear. Tosobola kubeera absolutely holy. I think ekyo nkizeemu. Kakati agambye ekyokumonkingibwa wano. Amazima gali nti agambye nti ever since I dedicated my life fully to Christ, things have become so difficult at my workplace and even among my old childhood friends. It feels like I'm totally isolated. Now, etsoka Deborah n'abalinga ono njala kuzzaamu maanyi. Njatandika nga nkugamba if you're isolated, then you're doing it right. Omanyi obwakabaka bwa mirundi ebiri, obw'ekizikiza n'obwa Katonda obw'ekitangaala. Kati tosuubira kubeera nga wasala n'ova eno bwakabaka buno n'odda mu bw'ekitangaala kate n'olowooza buli tebugenda kuteekawo mbeera. Kati wobeera nga bakuboola balowooza obowa, tokyakyamuka, tokyabasanyusa, by'okola tebabitegeera, tebakyagala na kwagala kubasemberera, weebaze Katonda nti ekintu oli mu kikwasaganya bulungi. Bwe kuba kukyuka kitegeeza oli mu lugendo, oli mu kukyuka. W'olokokanga n'osigalanga abakuli okumpi abatamanyi bya Katonda bali okke naawe, tebakuyinaako buzibu, ebintu bikyatambula nga ebibadde bitambula bifo nga tonnalokoka, kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Kubanga w'olokoka n'ogamba nti kati Katonda gwempeereza, automatically olina olutalo lw'ogguddewo eri omulabe. Automatically ofunirawo omulabe gwe bayita Sitaani. Oyo teweetaaga muyita.
kasita ogamba nti ndokose kiwedde afuuse mulabewo sayina okulwanyisa kati kyova olaba bano si be babikola munnange era tobanyiigira si be bakusosola si be bakujerega si be bakuvuma si kwati weebuuze yali mukwano gwo luli gwe gw'otavumye gw'otakubye lwaki aba akuvuma lwaki aba akusosola lwaki aba akumonkinga si be babikola wabula ono gwe waggulako olutalo y'abakozesa ebyo si kyolina okukola olina basabira busabizi naye kyosinga okuteeka mu bwongo nti you are doing it right. Sigala awo sigala ku mulamu ogwo tambulira mu kkubo eryo tolivaako n'ebirala bikyajja gwe nno oyambiddwa b'okola nabo be bateekawo embeera naye ate abalala be bakolera babagoba n'obbagoba okitegeera bwe mbeera amadde mukola obwenzi bulungi gwe nga tokyabyagala bali ababukola tebasobola kubeera bakyaliibo kyenjala otandikirako ekyo njagadde okikugamba nti weesuneko nti gwekiyita isolation weesuneko nti waliwo change gye balaba mu ggwe otherwise waliwo abalokole nga bo beyita balokole mwaka mulamba bali mu kyaki oba ebiri oba emeka naye ng'aba bali okumpi tebalabangawo change yonna ku bulamu bwabwe nga bwe baakolanga ebintu bwe bakyabikola naye ggwe Mukama ali mu kuyamba akusitula so saagala oddemu kukirabanga nga isolation saagala I think ne wosoma mu Bible omwo we mbaserabidde I think it is John John mu Luganda kyeki Matayo si ye John Matayo chapter 15-19 ojafuna obudde osomewo ojja kitegeera nti kasa wakyusa obwakabaka nova mu buno n'ogenda mu buno eno gye wava obwakabaka obwo bwafuuka bulabe bwo era mikwano gyo gino toginyiigira wabula sigala ng'ogiraga ekitangaala mu ggwe ekitangaala ggwe kye wafuna trust me nabo bajja kukyuka sigala on the right path tovaako ojja kulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Message eno njala giddamu nga wenjitemaatema nga nzijjamu obuntu obuli important. Kati waliwo akantu akalala ke yakoonyeeko ke yagambye nti we yagambidde mbu a little bit kaliwa. Yagambye, man of God, sometimes the loneliness is heavy and the pressure to compromise mukotsi n'ateekamu just a little bit. Just a little bit. To fit in is so intense. The pressure to compromise. Intense mu Luganda oba kyeki? Mu Luganda intense kyeki? Sinange jinza kijjayo. Nagamba how do we kati okenjalo okwogerako aka just a little bit. Ne okubeera nga loneliness is heavy. Amazima gali nti w'okyuka n'ova
mu kintu ekimu okudda mu kirala. Wabaawo kye nnyinza okuyita okunyigirizibwa because oba oli mu kukyusa neeyisa. Ne okyuka bukyusi n'ova mu nsi emu n'ogenda mu nsi endala, obeera wakatandika okubeerayo. Ojja kuwulira ka pressure ako, ojja wulira nga kizitowamu. But when you get used, bitandika okwanguwa. So that is expected. Eyo phase oyina ogiyitamu. Phase oyina ogiyitamu. Eyokubeera nga the loneliness is heavy, ne pressure to compromise just a little bit to fit in is so intense. Otuuka n'olaba nga bano babadde mikwano gyo. Ebintu by'obadde okola luli tokyabikola, owulira nga obulamu bukunyigiriza, owulira nga environment ekunyigiriza mpya tonnagitegeera. Naye lwaki byonna bibaawo? Bibaawo lwa nsonga omulabo ono yabikuteekamu n'akuteekamu ekirowoozo ekyo. Osobola n'okufuna ebirowoozo nga naye naasobola byendiko byebituufu oba ndi mu kwecyanga bwekyanzi, ndowooza ndi wa kitalo nnyo. Debula byonna nkimanyi obyebuuza, okitegeera. Naye ebirowoozo ebyo biba byagala kusindiikiriza obeere compromised nga wookiyise a little bit. Era pressure eba y'amaanyi. Jangu tugende n'otuulayo butuuzi mu ndongo mu bbala ne wootanywe mwenge ku luno kanti ogamba waguvaako ne woonaatuulayo butuuzi. Pressure esukka. Naye njala kubuulira, tokkiriza kubeera compromised. Tokkiriza. Trust me, woonakkiriza n'obendinga lo n'oddamu okwagala okugezesa, ogenze. Andi ebiseera ebisinga omulokole agudde nga yaliko omulokole n'agwa, aga Katonda mu ggulu kizibu. Sigamba mu tekisoboka naye kizibu okuddamu oyimuka. Abamu tebakomawo. Lwaki? Tebakomawo lwa nsonga kasita ogwo omulabe n'addamu n'akufunawe, amanyi amaanyi g'olina g'obadde ogenda okuteekawo kuba yalabayo mu maaso senga oddamu n'olokoka. Olwedde obeera wakimulazeeko. Ate ebibi byonna bitandika na kugezaako. Okuyiga omwenge, teri ayiga mwenge mbu n'atandika n'eccupa nnamba, atandika ne kasiipu, anywako katono. Waliwo abalokole bemmanyaga tebanywa mwenge, bo banywa balina buno obuntu ki obulinga omwenge. In fact mwenge naye olw'okuba gulinga soda era ye owulira kugamba fenereza sinywa mwenge, nywa annanga akanyanka erabidde. Agweta ki? I think gwego. Kati compromise eyo yereeta kati gwejjukira ebintu bye wavaamu, ebintu by'oyagala oddemu ogezesa oba omulabe byali mu kulimba n'ateekawo pressure ye y'amaanyi nti you can try it, n'osigala ng'oli okay. Ate gwe bye wavaamu kyeza okubiddamu kyangu. Muganda wange Debora n'abalala, oba wava mu kintu kiteere ddala, togezesa. Kiteere ddala. Nkimanyi bulungi kizibu. Nengenda kuba maaso awo nkuwa engeri oyinza kitootya n'okiteera ddala n'okyerabirira ddala
togezaako kuddamu kugezesa because olunaku lw'onaddamu okugezesa gwe kyoyise a little bit ojjaba ogenze ajjaba akuwangudde ye kyayagala okole naye tajja kujja akwerage tibannayenze sitaani nzuuno agenda yita mu bakyaliibo bakusosole agobowa we bategeka ebintu ebyo tebakyakuyita waayi kubanga akwagala omulaba akuteeke mu fix olw'okuba bali tebakuyita ate okyabeetaaga bakyaliibo kale obagambe nedda tugende kale oleme kisussa nnyo bakiyita kusussa naye lw'onaakikola oyinza obutadda jjukira bayibuli egamba nti omulabe kasita omuwangula omuzimu n'oguwangula oba omuze gonna n'oguwangula tegugenda gusigala ku luggi lw'omutima gwo kaakati kasita gukuwangula ne gukeberayo nga gisobola okuyingira gumanya nti kaakati luli we gwali ogumu wagugoba wagufulumya wagusinga amaanyi bayibuli egamba ki bayibuli egamba gusooka ne gugenda ne gulita mizimu ginnaagyo ne gikomawo 7 kati sooka weebuuza ogwo omuzimu ogumu gwe wawangula gwakutwalira bbanga ky'okuwangula kati weebuuze senga oddamu n'ogezesa 7 gino kigenda kutwalira bbanga ky'okugifulumya omutima gwo so bambi togeza Debula n'oddamu okugezesa akantu toddamu however tobakyawa mikwano gyo togikyawa kubanga mubeera gurupu y'abantu 6-7 mwenna nga mubadde mukola bye bimu Katonda n'akyusa ggwe oba ababiri mmwe n'abakyusa mulimu gwammwe it is upon you okulaga ekitangaala mu ggwe kye mufunye eri bano abasigadde nabo mubakyuse because omulimu gwaffe ku nsi eno ffenna oba oli pasita oba oli ki oba oli mugoberezi justi oba oli kifenna omulimu gwaffe ogw'amaanyi ogwatutumibwa wano kusoosinga myoyo gireeta wa Katonda kati abantu abo buvunaanyizibwa bwo Debula naye olina okusetinga perimeters nti nze omulokole kino sikyakikola bwe banalaba perimeters ezoosetinze n'obulamu bwo nga butambula bulungi trust me bajja kugamba olaba ono yakyuka nange nsobola okukyuka bwe banaalabanga wadde walokoka naye ng'ekyokulokoka okiyina mu bwongo okiyina mu bigambo naye ebikolwa mukyakola bye bimu trust me tebajja kukyuka so togeza n'obeera compromised nkusaba busabi sigala ng'oli mu ekyo ky'olimu ggwe ekikuyisa okubeera isolated nze no saagala nnyo kiyita isolation nti bakwa-isolatinga yakiyita nti Katonda ali mu kuyimusa Katonda ali mu ekitiibwa kya Katonda kiri mu kulabisibwa mu ggwe Debula olaba mu nsi eno abantu batya nnyo kye batamanyi yes abantu batya nnyo kye batamanyi ate kye batamanyi bakikyawa nnyo ky'olimu bakitya because tebakimanyi era tobanenyanga bakitya ate mu buntu buno bwe tulimu omubiri guno bwe tukyalimu abantu ekintu kyonna kye batya tebakyagala they hate it kati gwalino kibategeeza ne bakitegeera we bakitegeera bajja kukyagala by nature we tuli
so si be bali mu kukyawa wabula kye wayingiramu tebakimanyi tebakitegeera so bakitya kati by result ne bakukyawa kale kakati ebyo byonna olokose era ndina mu kugamba nti togeza nobeera compromised because ge mazima. Yes, ge mazima kubanga era wona agenda mu Bible n'osoma Romans 12:2 ojja kulaba kyeyogeraawo. Romans 12:2 ekyobutabeera compromised wona asomaawo ojja kulaba kyonaafuna gwe ng'omuntu ne Bible kyegamba. Now oyinza kubeera otya n'owonoko okubeera tempted into being compromised. Bintu biri bibiri oba bisatu byenjagala okugamba otambulireko. Katonda wa kukyusa akusetinga, he sets you apart from the others because aba ayagala kukyusa ekitiibwa kye kirabikire mu ggwe. Naye omanyi lwaki akusetinga apart from the others b'obaddemu is because kijja kubeera kizibu nnyo wonaabeera muli mwakujje mu environment eyo mba mikwano gyo olumu kijja ne ku mirimu gy'obadde okola n'akugjayo kiba kizibu nnyo lwa nsonga ojja beera buli kyanaakuteekamu ojja beera contaminated by the other people. Sebiseera ebisinga akusetting apart akolemu omulimu gwe because wakolamu omulimu gwe bali be yakugjamu kwe balabira nti Samika ali waati, okimanyi oyo gayi yali waati ne waati naye kati akola waati because aba ayagala bali bakulabireko ng'obujulizi. Kakati kitegeeza ebiseera ebisinga kino kinyigamu. Olina okuzuula emikwano emipya. Olina okufuna emikwano emipya egidiiringa n'ebibyo, gikwatagana n'ebibyo. Obadde malaaya okyuse, ekikyakutwala gy'obadde okolera ku mirimu gy'obadde okolera mbu naawe gye mikwano gyo kiki, ojja beera tempted era ojja kumaliriza ofunyeyo customer call because tonnanywera kiwedde, tonnaggwa, okyali in the making. Kati wayinza okubaawo abaŋŋamba nti ate emikwano gyo lwaki oba ogivaamu, lwaki oba ogikyawa. Togikyawa naye obeera nga tonnanywera mu kino ekipya ky'oyingiddemu, osooka naawe kennyini ne weesalako by'obaddemu onywere because w'onywera Mukama n'atuuka ng'onywedde alina waakutadde kati ate waakwetaaga oddeyo because biri ebiri eri tebikyakuyu, omusingi gunywedde. Naye obeera nga omusingi go tegunnanywera bulungi n'okuguzimba oba oli awo oguzimbye ku musenyu,
ennyumba neoba otaddeko nnungi etya ejja kugwa. So kati omusingi ogwa tegunnanywera kyenjagala Debula okole bano abakwa nga kitwale nga opportunity naawe okufuna obudde bwo nga gwe nga ggwe. Meditate ku bintu ebimu, onywere, gy'obadde otambulira kyusa, bw'obadde onyumya nabo ennyo kyusaamu, tobakyawa, sala ku budde. Ebibozi by'obadde munyumyanyumya bisaleko. Afutawo leero ojja kwesanga badde tebirina nnyo makulu nga mbadde mugeya bugeyi. Oba obadde tolina kkanisa ng'ogirina ginoonye. Funa akusumba. Funa gokkiririzaamu gw'olaba akola ebyo. You know? Because trust me, olina okubeera under someone. Well, nkimanyi bajja kugamba Katonda ye musumba waffe, tetwetaaga basumba and all that. That will be a topic for another day. In fact, video twazikola dda ku Unique Media kuno. Badde era nkimanyi oziraba. Naye nja kukiddamu nti waliwo ebintu ebimu Katonda byagenda okukolamu ng'abiyisizza mu muntu nga tajja direct. Nti Katonda we yali alonda Dawudi ng'ali eri mu kulunda endiga ze mu ttale, teyajja ye nga ye, yatuma. Kyogamba yetasobola kujjanga ye ne yeerondera Dawudi nti nzuuno nzize. Yatuma. Genda mu nnyumba ya gundi mulimu kabaka gwe nnonzo muyiweko amafuta. Yali asobola okyekolera. Kyenyiza okuddamu kweyo ensonga singa oli agireeta. Ebiseera ebisinga tulina okubaako n'abantu mu mubiri wano nga si bya mwoyo betutiirira. Kyola nkugambye find someone oba church oba buweereza bwonna bw'oli under obujja okuwa guidance. Ekirala, w'omala okufuna okubuildinga environment empya around you, ekirala ky'oba okola gwe nga ggwe biri bye wavaamu bye wakoowa nkusaba obikyawe. Because trust me, gwe nga ggwe oba tonnabikyawa ng'okyayinamu kate cupa emusimbi kasatu tamiira kasoba ng'okyayinamu ako ne wonaaba environment wagikyusa ojja kugugula ng'ogunywere mu nnyumba yo wekka. Okategedde? Neoba kakati ono sola mukyawa yasasula biki kasitoba ntonnakyawa kibi. No acknowledge nga nti kino kye nnali nkola kikyamu nakisitoopinga. Trust me, ojja kukiddamu. Kati kankubulire, buli kibi omulaba akulaga positive side okusibira awo. Osobola okubanga omusajja oyo omufumbo wamukoowa. Mbutufu ng'omanyi kyokola kibi era okooye. Niwe boogenda kukoowawo oti omulabe nakkuba akamalaga ne kaakati omukyawa. Naye ate nga yasasula renti. Akaana kaako akasoma nga yakaweerera fiizi. Kati nga ky'olimu wakikoowa.
naye somehow omulaba kkubya akaama olina ekikusibiddeyo. So olina kukeera ku makya n'okikyawa n'ogamba oba yakola kino oba si yakola kino oba akasente mbadde nkafuna nga newembala ebitabo nga ttagatta n'enkuba enjawulo sigenda kubiddamu. Olina kusooka kukoowa. Trust me, wonaakoowa ojja kukyuka. Ojja kukyuka. Mukama waakukyusa kkiriza okyuke ate okyukire ddala, because wootakyukira ddala, nakyogerako mu vidiyo zange ne nkugamba nti oli just take example, waakusetting apart from the others. For example, nti obadde n'emikwano gyo, ngereza ku example eziri common, obadde n'emikwano gyo mwenna muli single era obulamu bwammwe butambula okay, mubadde okay, munyumya ebibuuzi byammwe, mugoinga out, musanyuka, teri Mukama n'akuwa obufumbo aga Katonda mu ggulu. Wootakimanya nti kati nninnya stage n'enninnya level okusinga ku bano, era n'omanya nti kati wano wentuuse nnyina kweyisawe nti bye mbadde nkola eri sirina bikola kati, bye mbadde nnyumyanyumya eri sigenda binyumya eno. Wootakimanya n'osetinga perimeters, trust me, bali bakyaliibo bw'ate nafumbirwa naye bali bakyali bange, nze goolaba omusajja yansanga nabo sisobola bata, bagenda kusika, ojja kuddayo mu bwasingo, bajja kusika oddeyo mu bwasingo bwo. So when God sets you apart, kkiriza okyukire ddala. Kati Debula walokoka, Katonda akukyukira ddala. Akaka if saba nnyo Katonda akakugiremu na ddala. Yes, akugiremu na ddala. Because wotasaba ne kavaamu, saagala kukyogera, amazima gali nti ojja kuddayo gye wava. Yes, ojja kuddayo gye wava. So allow God, waba akusetinza apart, mukkiriza akolemu omulimu, because Katonda takaka. Katonda olina omuwa go ahead okubeera nga atakolamu omulimu. Woogaana takukaka. Choice yagitulekeretize yes or no. Ne Sitaani takukaka. Wena muwa go ahead oba n'omugaana. Okitegedde. So, Bible atera weetugamba. Bible weetugamba. I think Peter 2:9, I think Peter ye Petero 2:9, ojja somakaawo ojjalaba kye bakugamba. Then Matthew ye Matayo. Muntandikwa I think nakozeemu ensobi nasomye John ye Yokaana. Ne I think ne Matthew 5:11 to 12 awo. Ero ojjalaba bakugamba Matayo 5:11. So, I think kyekyo oyinza okwongerako gwali awo ku Unique Media abadde olaba video n'oyongera okuyamba Debula n'abalala abali mu kkowa eryo. Sabike ge mannya gange. Mbasaba nga bwe natandise ku kintu kya charity, gwakiwulira yimirirako naffe tubeere nga ate tuyamba. Twala tuukiriza twala kutuukira abantu 400 people. Gwe kyolaba ng'ekya bulijjo ewuwo maybe nga tokirabamu nnyo
bino Katonda ayina level gyakutaddeko nga tekikyakubisa ndula okukifuna ate ewo omulala oyinza okusanga nga gwe mukisa gwalinze okubeera ng'afuna ekyo era kuye ekyo wokimuwa kiba kyamagero kye. Twetaaga engoye, olinayo engoye zotakyayambala si ze wakoowa naye zotakyayambala, ngatto, kapeti, kateni, masuuka, byonna osobola ozibituwa ne tuba nga tubitwala ngoye zonna oba baana oba baami oba bakyala byonna tuba tujja bitwala. Of course tujja tutwala sukaali, buwunga, cooking oil n'ebirala, of course ne Bible. So mutwegatteko, Mukama ajja batuweera omukisa. Tukimanyi nti tewali muntu agaba ku lwa Katonda n'asigala kyekimu, era ne Bible tugamba nti omukisa Katonda aguwa nnyo omukono omugabi okusinga omukono oguresiivinga. Mukama bampeera omukisa. Samike ge gange.